Mukenfu. Yes sebo mwami Kisenyi. Yes sebo nsanyusa nnyo okuba nti tuli ffenna. Olambise bulungi ensonga. Weewaawo. Ekyo kyennyini abaana. Abaana. Jemi kugamba gwe musingi. Gwe tulina okuggumiza. Yes sebo. Gwe tulina okuggumiza okulaba nti abaana baffe bafuuka ekyomugaso mu nsi yaffe. Ekyo kino kintu kikulu nnyo eri abazadde okulaba nti omwana omuzimbamu omuwendo ng'akyali muto. Kyekyo. Bagamba akakyama amamera. Mb'okagolola. Kamenye kabumenyesi. N'olwekyo nga tetunabagenda wala kantwala omukisa guno okubalamusaako. Yes sebo. Beebaza gye mutuusizaako engalo wiki yonna okuva ku Lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna okutuuka ku Lwokubiri lwa leero. Omukenkufu Nyanzi Julius nza ndi studio za Kaboozi era mu program Kalasa Mayanzi tukwebaza gwagoberera era yeekuumira ku Kaboozi. Tugamba nti awo wennyini tokyusanga akalimiko bizimba era n'ebikuyamba ogenda mu maaso bingi nnyo era mwami Kisenyi nga bw'ogambye nti abaana bano tubeesibeko. Ntera okugamba abantu nti difference mu bulamu omuntu agikolera mu myaka gino egisooka 3 kyonaabeera okisisinkana mu bulamu bwo emyaka 3 the first 30 years. Yes sebo. Gy'emyaka omuntu bw'ateekawo omusingi n'emyaka giri egy'ekikadde egikkiriza nti mwana gwe musajja gwe mukyala gwe wateekawo omusingi. Kati nga bw'olaba kati nalabye Rubaga bajaguza emyaka meka zabadde 10 nga bazi n'okukola enteekateeka ey'okuzza obujja cathedral Faransa waliyo zi cathedral nga ziri mu myaka 2 myaka 2 ebyaseri n'endala ziri mu byasa 3 emyaka 10 zikyaliwo. Kiki musingi musingi gwali muki mulungi gwali mulungi so n'olwekyo omusingi okukolera mu myaka 3 egikola ki egisooka era mu mbeera eyo emyaka egiddako 3 gaba magoba tuka ku myaka 9 era ntera okubagamba akaboozi akakembwa akakapa ak'omuntu n'endogoyi nti sijja kuwakabagamba Katonda yatuwa emyaka 3 ffenna. Yes sebo. Endogoyi omuntu kapa wamu n'embwa. Yes sebo. Myaka 3 for productivity okuwangaala n'okusamala izinga byonna by'olina okukola kuki mu myaka egyo. Tulaba kati Yesu oba Yesu myaka 3 yali amaze mission yali agimaze emyaka 3 mission yali ekoze iki ewedde okiraba Alexander the Great myaka 3 yes sebo nga buli kimu kikoze iki nga buli kimu kiwedde emyaka 3 egyo mikulu nnyo. Kati abantu era baatoma omuntu yatoma n'agamba mitono nnyo ku nze kubanga bino byewalula ntambuza amagulu ana. Yes sebo. Nze ntambuza amagulu ameka 2 lwaki tuwangaala emyaka gyegimu n'emyaka egya productivity gyegimu ng'olira ko bo omuntu Katonda nedda toli mwenkanya awo okoze ki olimbyemu era mu mbeera eyo Katonda yagaana okwongera omuntu emyaka kubanga ye agaba ki kyenkanyi agaba kyenkanyi era n'agamba nti yogera n'ebyo ebisolo bwe binakkiriza bikwongera eki emyaka mbwa nekkiriza netuwa emyaka 2 negitwongera n'endogoyi nekkiriza netwongera emyaka 20. Yes sebo. Ne kapa bwetyo tiyali mbi netwongera emyaka 20 ng'olira kati omuntu afunye emyaka egya bonus 60 years wagatako negiri 3 ge 90 years kyovalaba kizibu okusanga kapa ewangala emyaka 9 teriyo zo zaagaba emyaka zaazo omuntu nkuwulira n'embwa teri yeweza emyaka 5 yes sebo oba 7 oba 9 ngabo embwa z'abagagga waliwo eno eya fashion
yabadde n'obukadde bibiri ebwa dola yafudde wiiki ewedde naye badde nga bajjajambaza engoye embwa eyo the fashion dog yafudde ng'erese bukadde bibiri bwa dola billions and billions of money naye tezisukka myaka 10 kubanga zo zetukulako obukugu fe emyaka 10 gitumala era embwa ewangadde nnyo nesukka emyaka 10 ezotono n'endogoyi bwetyo ne kapa tetera kusukka myaka 10 kubanga bonasi yazo zonna baaziwaaki muntu naye emyaka 3 gino egyasooka egy'omuntu gyali wasted ekitegeeza nti agitambula kyebaali bamuwadde ye investment ye mwalina okukolera enjawulo kati bw'agyonoona yagyonoona buki boonoonyi kati yeyo youthful years emyaka egy'ekivubuka nkuwulira kubanga abavubuka kasita osukka 30 oba ofuuse muntu kati bwe yagyonoona n'ayingira mu myaka emyole egyasookera ddala gyali gya ndogoyi awo wagolokokera n'agamba kankolere ddala ng'akalogoyi nsobole okuzimba ennyumba nsobole okugula emmotoka nsobole okukola ki okuwasa byonna bibeera awo misana kiro teyeebaka apa limit myaka 5 egije gy'endogoyi kubanga 30 plus 20 50 kati bw'atuuka ku 5 ng'abaddemu 2 ag'endogoyi endogoyi omusanga Dubai omusanga Juba buli wamu omusangawo teyeebaka buli wamu akolanga kalogoyi adduka akugamba kati ngenze kata ate kata n'omuwulira nti ndi Dubai ogenda omuwulira nti ate Iraka we wafuna nadde Iraka ate Canada ye wakola ki we wafuna emyaka gya ndogoyi nkuwulira ng'endogoyi bwebeera kutuyana nga bw'omanya emyaka egyo era n'omulimu gy'akola giba gituuyanya jagwako netuyingira emyaka egy'embwa uliriza era yafaananira ddala embwa ekola etya bogola bubogozi ne ku mulimu mwataano aba abogola bubogozi ataano okupaka ku 7 awo bogola bubogozi kimino yanguwa mangu mwana gwe buli kimu alaba kyamuleka taba nakawoowo mu kamwa emyaka gy'embwa gimufaananira ddala yeeyisanga ekisolo ekyo ekyamuwola emyaka nkuwulira aboggola ne bwaba akantu katono nnyo mukambwe ennyo talina gwawa kitiibwa kugamba ng'embwa bw'ebeera busagwa bungi nnyo bwaba avuga takisi mukambwe nnyo bozaawo oluggi gwe wali oguza ku mmotoka nkuwulira olukubanga olulwo waliwo omulala yavaayo nagamba mu nnyumba namugamba nti oluggi oluggalanga olulwo myaka gyambw egyo era ne bwaba alina bizinesi gyakola n'okumala okoona ebintu bye ku street amataayi aba yagakukutte dda myaka gyambwa ewaka abaana batya olumuwulira akomyewo beekweka buki mu bisenge anti ng'embwa bwe bagita ewaka buli omu adduka agamba owange madongo bamusumuludde buli omu netuva netugenda ku myaka 7 ku 9 myaka gya kapa yatuwola emyaka egyo era myaka egyo oba oyagala nnyo ennyama naye nga tolina mannyo nkuwulira oyagala nnyo amata nkuwulira buseera kukolimanga kapa baana mmwe nga nabaweerera kati mundezze wano temwakola ki timunze ku lunaku kundeetera basabye obukadde 10 muganye kapa era n'ebintu bye bityo nga kapa bwebeera bw'oba olya ebeeraawo etunula bweti banaye kapa tolyanga mmere nga kapa ekutunuulidde kukwasa n'ekisa nekagiramu bwe kati nekagira n'obuso nekagibusaamu bweti n'ogamba bambi keefuulambu ng'akeebasa akagenda okutondoka nga kaagala naye bw'oyimusa omukono bwoti n'obaako ky'osuula kakapa kabuukamamu n'ogamba kano akabadde keefudde embwe tekalaba kiki ate n'omukira nekakuguwanika kakukunamira myaka gya kapa egyo naye nga mu mbeera eyo abantu abakozesa emyaka egy'ekivubuka tasobola ate kolimira abaana bazadde nkuwulira tebamuwadde sapooti abalina obusobozi okwetusaako kyonna kyakola ki so ekitegeeza nti tukole nnyo mu myaka 3
tuleme kwewola myaka mirala ng'egiddako kwegamba giba myaka gy'olina okutambuliramu nga weeyagala kubanga bw'obanga wakolerera gino gijja giri official egyasatu ne bw'ogenda mu gyembwa tofaanana mbwa kubanga amaanyi tokozesa gambwa togeetaaga nebw'ogenda mu gya kapa nkuwulira tojja gamba nti omwana omukolimire takuwadde kakadde nkuwulira omuzaalukuke uba weekolerera dda nkuwulira olina investinga dda tojja kubanga kalogoye ate kati ndi Dubai ate ndi Canada ate kati nzuluse ndi Qatar obeera focused ku kintu ekyo n'olwekyo kiva ku kinti system yatuteekamu embeera ey'obutafa ku myaka gy'ekivubuka nti tubanga babebi buli kaseera oga bajja kunyedabirira kati ekiri kyogambye abaana tubateeketeeke mu myaka gino egy'ekivubuka bafune omusingi gwe banaayimirirako emyaka giri egy'embwa aleme faanana mbwa emyaka egya kapa aleme kufaanana kapa emyaka egya kalogoyi aleme kufaanana kalogoyi abazungu bakitegeera Zuckerberg myaka 18 Facebook yali erumye okitegeera 18 yes Microsoft Bill Gates 17 ng'ekibokisi bakisambye bonna balali page jaja gugunga bonna baba batini waliwo noono kati kamugerezeeko kuba waawano mu Uganda musobola okugamba nti twogera by'abazungu byokka meya wa New York ku myaka 15 kimanyi yali akola mu monitor 15 kubanga oli asobola okugamba ebyo bye mwogera by'abazungu bokka naye bazadde be lwaki ku myaka 15 baali bamuweerezera yali sports reporter mu monitor emyaka emeka 15 kati at 30 the mayor 34 ali mayor achali muvubuka kubanga abavubuka kikoma ku 35 so kati ali mu myaka gi ndoza nti naffe kisoboka wano bw'oba owaffe naye yakisobodde gwe lwaki takisobola era nalwana nnyo at 21 yesebo nemba nga nina innovations at 21 ng'olinawo kyolaga nti nkyongeddeko nze nkivumbudde ku 21 kyali ki yali mosquito repellent technology era bw'ogenda ku jjajja Google n'ogateeka mu Nyanzi Julius at 21 invents mosquito repellent technology the refrigerator fridge yaffe ey'amanda naliwedde kati ffe abaffe tubalinda bamalirize kusoma balyoke batandike okuvumbula kyekyo ekyo kikulu nnyo kubanga kati Sundowner nagitandika ndi 24 wali 24 years old nga tukaddiye 24 years the great Sundowner nga nange ntandise okubala ku mikabasa nkuwulira egguli gyeyazimbako omugezi batudde nga njagala omusirikale atambule nange yesebo kubanga mu Tsunami Challenge Cup banzibako ssente kyekikopo nakola nafuna tiimu 10 nga zisasudde 2,000 nenfuna emitwalo 2 abaana b'okukyalo ne banteega ne banzibako emitwalo 15 nene nsigaza emitwalo 5 yesebo emitwalo 5 nengulamu Kenya Certificate School of Education obutabo obwa NM Patero nkujjukira kati ye science kwentambulira nkuwulira era sigamba nti nakola losi yesebo kwegamba tewakaaba twanga entulege wagamba nti kale eyolosezze naye mbaddemu ebyokuyiga naye ate sigenda kusigalawo nga neekubagiza kati zino ezisigaddewo kanzikolemu ate ekirala ekinantwala ku leve endala at 14 years yes nina investing mu education at 14 wano 14 tuba tulya binyeebwa nali mu senior 2 naye bannaye mulaba okusomoozebwa kwe tulina kati ekirungi nti abazadde n'abaana tubibabuulidde obudde bukyali nti omwana
mu luwummula P7 tolinda kubanga abamu maama waliwo omuzadde omu yagambye namadde mugamba nti omwana ono P7 kati nga bwagenda okutula simanyi naye ndooza ngenda muleka awummule abaana basomye bambi bakooye ekisawo kyabadde asitudde nakyo ne kimumenya ne mugambye emyezi 3 gyonna gino agenda kugituula mu butuzi nti kaawummule bambi alyeko ku mmere asanyukemu ne mugamba gino gy'emyaka egibadde emyezi egigenda okumununula n'agamba nti ate gigenda mununula ntya ne mugamba nti mufunire ekyokukola ekiri practical n'agamba omwana akyali muto nembireka neŋŋamba ate atali wange kati omwana ogamba akyali muto agenda kubeera junior paka lwalifu wangi ajja kuba junior paka addayo mu kasitore kaffe kali aka junior atandika alina kyamanyi akomekerera wakuyambibwa buyambibwa so abazadde emyaka gino gy'ekivubuka mikulu nnyo abantu abakoze ebinini Alexander the Great yafuze ensi eno ku myaka 22 ngezi yonna yaluzinga ene bato yesebo bamubulamu Alexandria mu Misiri Alexandria 22 years nga is the conqueror world conqueror ngezi yonna agifuga tiyaluzingayo bato neji yesebo nemu ate nga yakolisanga amazzi ga silver gotugamba ge yayisiganga ge yanywanga era bano banasanjagala asome nnyo history basoma ku byafaayo bijja kuba openingako ekibinti ebyafaayo bwe tuba tubisoma tetubisomanga bikwate so nno mubaamu lessons to learn kikyenjizeemu mu ntalo za Napoleon kikyenzizeemu mu ntalo za Alexandria biki bye yakozesa ebyamuwa amaanyi kyekyo naawe n'otoola ku ebyo kalube lwa Hitler kyekyo analyze Mau rebellion mifi kozi besiganga oil yali maji besiganga omuwemba omuzungu n'atulisa ate mpulira mbu eyo gundi eyo era muzungu kyava ku muzungu ye yayisa olugambo ng'ababuulira kuba yabalabanga bayikiriza nnyo mu bintu ebiri mystical besiganga amazzi besiganga omuwemba kati olaba nti kiki tulina okulwanyisa n'olwekyo abazadde system kati weetuuse omwana mulina muzingira mu myaka gino 3 the first 30 years tomulekerera n'ogamba nti oyo omwana namukola ki namuvaako mubeereko nnyo awo ajja kubaako mukyakola mu maaso awo era opportunities ng'ezo tuzibawadde kati ng'ey'amatugunda omwana osobola omuteeka mu bizinesi yaki yamatugunda it is a big value chain nti bwaba asobola okulima agalime otyo bwaba tasobodde galima atandike okugatunda nga business bwaba yagadde okuyiga okukamula gundi akamule byonna weebiri okiraba era mu mbeera eyo yakwebaza bonna abazuukuse ne bagamba nti katwenyigiremu twenyigiremu mu bintu bino oleme kubeera awo kwetuulako buki bwetuuzi ate waliwo abazadde abagolokose n'agamba omwana we nti mwana kozi level esooka tutandikira ku ki merchant yewa kyenkana ki piece 10 eza sukali w'amatugunda netuddako piece 10 n'olukumi nene 10 well kintu kirungi otandikirawo otandika bamutendeka business kati nga mzee wange yantendeka business nga nyina emyaka 2 wangi emyaka 2 nali ntunda mu dduuka lya maama nga bamutu abamu bajja bawona kana akaana kakola ki mu dduuka kumbe oli mu kuyiga ng'asibawo kufuru omanya amaduuka gedda bateekangamu emitayi kwegamba ng'oli ayagala okugula ayogerera eno ebweru gwe n'ovaayo ati mwalingamu ababbi nga tukola entuumu yaffe oba yakawunga oba ya muceere n'asenako ekikopo nkuwulira kati kasita nsibirayo naŋŋamba nti towola nze nnyina obuyinza obukola ki obuwola
naye abanywi basigala nga baagala okubawola abantu benalaba baagala okubawola baali banywi basigala abaami abakyala abano maama gundi abo yaŋŋamba era nenkikwatamu abantu tebaagala kusasula genda owolo ojja kulaba obuzibu tolaba n'abamasimu omusindikira mobile money omuntu n'agamba toteekako bamanja n'olindamu omwezi ogenda mu mwaka ogusooka every yesimu yo ebakeki nagamba onzise ozitaddeyo nti nzitaddeyo bazisaze tegeeza tebaagala kusasula so ekyo kyakuyiga abaana babayigirize business babayigirize okukola ebirungi biva mu ki tewali shortcut to success muwulidde tewali shortcut ate olugendo bw'olutandikako ng'obudde bukyali the better buli oyagala okole panya ojja sangayo ebizibu bingi anti panya yeba ey'endogoyi yadduka wano negira nti oba bwe mpita wano shortcut n'atuuka mangu wali we nalina okutuuka emyaka 3 agenda okulaba egudde mu kinnya naye bw'otandika mpola mpola kamu gwe mugala mubaamu ebigo that is the truth of the matter mubaamu ebigo naye ebigo wakiri bigwe ng'okyali muto ani ekigo ky'omuto changu okusituka katolaba nakola losi mu nkoko nagenda nenjagala nzigeme mbozo zino nzenzo nnyo buterevu nagala nzikube booster triosini batomeza aba container village no gama atende eto omusawa anakuba no gama nze nja byekolerako sibona nayo mu yatomeza triosini mukube enkoko enkoko egenda gejja nkuwulira egenda nange nemufuna ate omusawa badanseera kyovulaba omuntu sagala nyo saba consultation. I've never taken any consultation from anyone from experience. Consultation eyo yandiscouraginga okwengeginga ba experts kubanga nga tanaba kumanya kizibu agamba teka wana 10 ayagala sente ezisooka kati omuntu yandibadde amunyonyole problem noga katate sinaawo kanawe nonyonya shortcut okumwewala ebigojje bitandikira naye omuntu bw'osooka n'omu-opening up then business can come later n'omuwuliriza kyovulanze mami sense ina yali ampadde consultation nagigaana emyaka gyonna gye nkoze kubanga gwe weenoonyereza n'okafiiramu omusajja yansaba consultation yeyandeetera ate okumugoba naye kubira enkoko zange booster naye zonna ne zifa 90%. Banange kigo kyali kyamaanyi nenfunamu ku musujja omanyi fa abalunzi bwebinyonyi bwe bifa oba ebisolo obanga olwala n'okulwala obanga afiiriddwa omwana kale katukomewo bannange emboozi tujongereko nkyalino Mukenkufu Julius Nyanzi tuteeka emboozi eno mu maaso g'ogwo omuzadde n'omwana ali mu holiday naddala holiday empanvu nakuwadde amagezi nti golokoka mutandikirewo wiiki eno omwana gyagize emala mande tugolokoke onno tugamba tutya Sseruganda Omukenkufu Julius Nyanzi yesebo tweyongereyo n'emboozi eno amina mwami Kisenyi nkusiimye nnyo olw'omukisa guno gwonyongedde yesebo era mu mbeera eyo njagala okwaniriza abaakatwegattako n'ababadde naffe musawo yaffe wedde tuli wano mu mboozi eyokulaba nti twerwanako program Kalasa Mayanzi Mukenkufu Nyanzi Julius Science Commissioner nze ndiwo nnyo nga twogera ku bintu byennyini ebitukwatako tubadde twogera ku value ya time ne success nti wano abantu baagala omuntu ali successful abenga ali muzeyi wa kazi nga ne success tasobola enjoyinga kati ekyo kireetewo obuzibu nti omwana buli wagezaako okubaako nekyatandikawo nga bamugamba okyali muto ako tukalinaako okyali muto yes naye netuwa examples kutandikira ku Yesu oba Yesu abakatoliki nga bwe bamuyita at 30 years emirimu gye gyonna yali agikoze ki agimaze Alexander the Great at 30 emirimu gye yali agikoze ki agimaliriza jaruru gundi Tupac omumanyi omuyimbi nakinku at 30 ng'ali waali n'ennyimba ze yayimba kutuuka n'olwaleero zikyaliko ekitegeeza nti singa yatuula
yandituuse okufa kubanga oba oliawo kalenda ye yali ya myaka egyo naye singa yali tataddeemu maanyi teyandibaddeyo na luyimba kwega tetwandimwogeddeko nakati kubanga aba yafa bukyali naye nga talina impact gye yakola naye ne impact okuva lwe yafa ekyaliwo ennyimba ze otuuka n'olwaleero I see no changes era byebintu ebimu ebyappeninga mu society byonna byeyalabanga kati impact ati nkuwulira Moses Radio mujja kifubuka nabanga amaze amaze emirimu gye so abazadde abalina mentality nti omwana obudde abuyina nedda do your best ng'okyalina akadde ako obeeko n'ekyokola kyokula abatuze tubawa opportunities zonna nga bagamba ekyuma kiwagala ki kyuma nti oba mukulima mukole wano tubagamba sente zimera kuki nondamu ate tutunuulira Prof Bio Research nga badeni kari yayo fe tukujja mu kibox nkuulira where necessary ne tukuwa omukono naye nga naawe ino okwerwanako abantu bano bulusi balina endowooza buli kimu balwagamba amayinja nagwo mugagula ngaga nti amayinja nago mugagula abantu b'embale nga bagadde okutuguza amayinja olimba amayinja mugagula agamba ate amayinja ngakozesa eki ati mwe buli kimu mukigattako omutindo kati nkumbaleetera amayinja gano mugongereko omutindo that is total weakness namwe mulina okusaggula kasita muba mufulumya ekibox awo bagamba bugambi ekyo sinnaba kukinoonyerezaako waliwo ayagala okuguza ebyoya by'enkoko wangi anti wamugamba oluwonzi lukola ebizigo bya tamarike bata ega nyina ebyoya kilo 10 ompamu sente mmeka kagamba ye tatunudde n'agamba naye nze sirina kye nsobola kwongerako kanyongereko omutindo ku kino kye nnina ekyo kyo tebakifaako naye nga ekyo twakibawa money grows on trees tubawa opportunity ekyuma kiwagala kyuma ebadde industrial revolution era ekyagenda mu maaso ya byuma nakyaliddeko Judy Luwekera awakolera awo Kagoma bambi akamulova keddo yakutumidde nnyo bambi yankubira nako actually era yali angamba ku kyuma ne mugamba omukenkufu yangu mulabi tewali buzibu bwonna aina commercial katagala kufuna industrial yali ayagala kufuna industrial kuba akola lita 2 wanji ayagala kugenda mu mutwalo muwulira abantu bannange nga bo tebebase Judy bambi namukyaliddeko asanyusiza nnyo n'omwana ali involved ate kati alina ne skills empya nange nabadde mu kirasi olimba nange njenta nsolobyeko egundi olubu lw'ekigere eyo naye yaŋŋambye atandika okukamula ssaawa 6 ogw'ekiro okutuuka 12 buli lunaku ekiro kiramba kyonna buli lunaku neebakayawo ssaawa nga 4-5 ngambye bana tubali swadi working nkuwulira nangamba ne kati nalaba tugamba nti omuntu alina okwebakamuko nendeetayo ku mwana omwana wa muganda wange ayita ine mulimu babeerawo they are working nekinsanyusa bambi nendaba engeri kati kyansanyusiza akamula kabakanjagala kati bino ebisigo ebyakabakanjagala tabisuula yagula carbonizer kati abicarbonizinga nakola mu briquettes kati ate briquettes zakozesa mu biomass nakaza ovakedo yangambe sina kyensuula muwulira bannange bino nno si biri mu Uganda yakoze mode eyo nensanyusa bambi alina kampani bagiyita nnaku z'abasajja yankwatako nnyo nnaku z'abasajja yamanyi nno gye yava bw'ateeka nnaku z'abasajja nangamba nti omukyala yandekawo we natandika omulimu guno yamugamba bino okoze biki bino ndowooza yali Genesis y'erinnya natunula n'agamba kati nina emmere n'emusiriirako talidde n'agamba wabula nnaku z'abasajja naye nga alina modo nnungi nnyo arecycling ebintu byabikolera awo mpola abaana aba involvings abaana be ningamba bana
abantu baffe betaaga nnyo support simanyi ba politician oba ekintu ekyo bakirowoozaako politician yali ku lubuto lwe kyandibadde kirungi kubanga bw'olaba ekintu kisanyusa olaba nti yetaagamu just push ebadde home cottage efuke factory ebadde factory efuke industry nkuwulira China kyeri mukola batandika nga ezo home cottage kati government ne bawa goodwill kati they are all now industries wow kati ba progressing n'olwekyo nekinkwatako naye kati simanyi kyetugenda kukola kubanga apolitician balina emputu tebawulira bali ku lwabwe lubuto lwabwe si bonna mulimu abamu bambi nga bw'otuula naye naye mulimu abaho nga yajja kutu naye be batono abawuliriza batono ate be bali ni control of resources singa ekyo baali bakimanyi singa resources zino twandizibajjeeko nze humble prayer yange ne bava ku resources ne bakola gundi nga bw'olaba mu America politician talina good say nnyo ku resources just bateesa buteesa ne bikoma ninga tebagaba tebakola ki naye olaba nti ne gundi technical wing ifuna challenges so kyendaba naye nga ndaba abantu baffe nsanyuka buli bagendamu nga ndaba bye bakola emirimu gye bakola kitegeeza nti ba politician oyo bandibadde bamuteeseza nti tuteeseza tutya omuntu ng'ono asobola okuva ku ddaala erya domestic yadde ku industrial ayina skills kati mu avocado oil ayina skills mu virgin ekyuma ayina wasumulula wembadde simanyi ku kyuma kye wamutunza sisumulanga okko nasumululawo nasettinga nengamba nga kati awo mbasettinga speed mbasettinga olimba kanakakamula mukugwa ayina gundi kizi aleni kizi zakozesa kuli ningamba nange sisi myaka 15 sisumululangawo abadde ntidde nendabanga zewu ningamba munnaye tonyoma abantu ekyuma kiwagala kyuma wamma kati oba naawe gamba naye Judy nze namugira wano nentandika naye amanya okujjako temperature gani nagikyusa nagisettinga najjako ebikutteko heat neyeyongera nangamba wano gani njijjamu bwendi ningamba toyonoona ngenda okulaba nga ssebo nange nubadde buloba nasumulula awantu nga nange sisumululangawo ne technical team yange tesumulula era notice nazifunye wabadde batta ebyuma ntegedde batadde babidda kati amagezi nagadde wajjudi nange ningamba okukiibwa n'abantu bano abamu abapapa agenda okugira bw'ati akuuma nga kafudde nti kifudde bagenda ne bayiwa amazzi mu geeje eriya ya temperature netandika mashini nevaako neyanjigiriza engeri gyogisumululayo nanyumiddwa nnyo kyova olaba tetulina kujajinga abantu amagezi tegayina wananyini ate buli wobeera interactive n'abantu that is a source of wisdom kubanga we wala nnyo omwami Kisenyi sigamba nti wala nnyo naye munda nnyonyo oweta ate buli gyogenda ow'omuntu n'oweta amakoona mangi newe waba kumpi olabanga ewala naye kati alina knowledge gyafunye kati ng'omuntu bwotyo kati banka tesobola muwa sente kubanga jagamba business tetugitegera buli kimu bapretendinga tebakitegeera mu kifo ky'okugamba tulage bulazi ozikoze otya bw'oyongerako omutindo ofuna otya nagamba nti ono nno alinamu omulamwa tumusembeze bagamba ati tetugitegeera family oluusi abamu baba n'ensaalo agakatumuwe ayagaggawale kati bambi n'abanga alina knowledge naye ng'ali sitaka kati we out baba kati nga government awejjirayo weviirayo negamba omuntu ono tumukutteko tutya kati erina kuba system era nakigamba ne mu minisita Musenero Uganda gitereeza tutaga to building a system si individual nti buli ayagala okubaako nekya progressing anoonya president that is wrong
ino kuba system obaga kati obukadde tulya na mu 5 oba 5 bonna anoonya president tagenda kumala lunaku lulamba nako 2 myezi 2 nga teyeebase. So twetaaga system nga bolaba abachagundi balina Silicon Valley yesebo America abachina bakoze yaabwe abazungu abangereza bakati bakoze system y'omupira ya Premier League. Premier League is the most powerful league, but it is system based. Baina aba scout aba identifying a talent nkuulira baina aba coach aba nurturing a talent baina aba goodwill ambassadors banks zijja ne ziteeka mu sente ama company yesebo kati singa tewali sport singa bana abangereza kati bavu kubanga ebintu ebyo byafa naye eyo awo we batukwatira ffenna ensi yonna Premier League kati mwe bafunaje sente kati naye ekyo system bagiruka buki bulungi kati Uganda kikyabulawo nti olaba resources ezo ne talent abantu ngabo kati nganze I do my best omumpi wakoma wakwata ate munnaye sina kitabu ogezaako nafuna knowledge nafuna skills naye oku breakinga kiba kyetagamu omukono ogw'amaanyi push nze mbatokosa buki otokosa butokosa noga kati kasita omala okutokota ekitegeeza nti okukuma oba osobola kati okusimbula twetaaga system egenda okuyamba abantu baffe bali ku ground musanyufu nnyo ogenda nolaba nga alina knowledge n'omwana we university gy'atayina ayina skills. So he's a good man. Ali awo akola extra virgin avocado oil. Wow. Ayina skills mulimu gwakola agwagala. So katulabe tunayambako where we can naye nga abantu bafaba talent ezo sagala zifiireyo nga bolaba mwami Misa Mukasa mu mujaja mwami Sebunyamo kakomera we have nurtured this talent nekati okuongerayo okugenda ku global stage eyo si mandate approved by research. It is now that is goodwill from stakeholders abaina influence naye in the meantime tugira twerwanako mwebale nnyo bana Uganda mwebale kutuuliriza nzani gwe muuliriza muwulidde nenjija ku ground nange ne feeling proud narrative ndabe ebintu mu bitambula ensoga eyo banyumiza bazisanga ku makubo naye nga tetulina budget naye nga abantu they are willing to work with us. They are so happy naye nga katagirya era ddala ejabika ki amasumba. So ebirungi biri mu maaso continue moving. Abakamula mukole balima mulime nga bwe tulaba ebintu bijja kutereera nze nyina feeling eyo kintu kijja kutereera struggles tuli mu America ze yalimu nga naye atayingidde mu struggle era struggle wetuukira okuleeta ebibala era gojja kuba oyanjala ngalo obutadde obabwayo kyanga abaana b'Amerika katado bakano kama ne kakwata abana ne bafa ne bagwa ne kati bokuma katado ba mu America baza no kusiba bagamba tokuma right nuclear energy wind energy weri solar wali amasanyazo okuvako mu America kizibu ensi yonna yeekanga nemeya akolera arekulira agamba nti gavuddeko gatya hurricane yakubye nekivaako buvi nti ebadde negligence but ekyo bakituuseeko in the last 100 years si myaka mingi kitegeeza nti naffe waliwo hope y'amaanyi baali bazimba Lubaga nga America is struggling wanje Lubaga Cathedral mu 1900 nge strugglinga 20 nga bali mu strugglinga n'olwaleero boba baliisa obuti ayinza okugamba nti waliwo n'ebizimbe bisinga American struggle obukulwa nga tubirina wano so naye focus y'abantu yereeta enjawulo nkubulira mu nsi so ensi ekula abantu nga bamalirivu kubanga oli bwagamba government what is government
Yeah. You are the government. Tudduka mangu ne tugamba the people are the government. Naye the people are the government, the people ne bejjamu ate mu government. Buli kaseera baagala bya bwereere, buli kaseera baagala kusabiriza, buli kaseera tewabaawo gamba nti naffe tupambane amaanyi aganatusanga okututeeka ku stage ey'okubiri gatusange twakuma mudda. Tulina okukitereeza tumanye nti bano baana baffe mu bazaala abalamu ba anko baabwe mu bakojja baabwe baganda baabwe bakyala bammwe baami bammwe, so they are not aliens. Nti bagwira bazaliddwa wano okuze nabo mwasoma nabo, so let us unite tulete fundamental change okulaba nti talent zonna zifuna platform to flourish okulaga ebitone. Awo nsuubira n'abaana baffe tujja kuba tuba inspiring naye nga mwami Kisenyi bwekityo amatugunda bwe gatambudde weewaawo ssebo gugo musigale nga muganywa muganywere ddala ate kati mugasaasaanya abantu bammwe bagategeere ate nga bwetwongera okulaba olwokubiri olujja njagala ntandike ku subject ya pressure hypertension. Imagine the world without hypertension. Era ekyo kireete kubanga pressure tumalawo mazeewo abantu betumanyi ogenda okulaba oli bagamba nti omutima gwayabise oli bamusanze afudde naye yabadde atambula bw'ati n'agwa. Hypertension yendwadde nebirinaanye oba related problems ebisinga okutta abantu mwe muli pressure, stroke n'obulwadde bw'omutima. Pressure yesinga okutta abantu mu nsi yonna ate nga yeeyongedde. Emirimu gye tukola gireeta pressure, byetulya environment eri hostile nnyo, Babyloni bangi aleeta pressure, stress ziringa stress. Awo era ndooza we tujja okumanyira kuba oli yalya pressure, ate pressure ne kosa omutima. Omutima bwe gukosebwa ate engine y'amaanyi, pump y'amaanyi nnyo. Kati tukwata ku pressure nga tumalako omwaka kuba kati nabyebufuzi bireese pressure. Abesimbyewo nabo bali ku pressure. Abazadde bali ku pressure. Buli wamu pressure. Dole gena negwa kati ate abaputagetinga nabo ne pressure n'erinnya. Kati tujja kulaba pressure, waliwo pressure ne palpitation. Lwakuba byanjawulo. Olianza okubanga pressure erinomo naye ntunuusi. Enkuba y'omutima heartbeat kuba gumutyemuka gumutyemuka ekyo nakyo kya mutawaana. Ntunuusi si nnungi lwakuba mu Luganda byombi babiyita ntunuusi. Mu Luzungu waliwo palpitation ne hypertension. Tujja kuba tubiraba olwokubiri olujja nga Mukama ye mubeezi. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Ekikale w'amatugunda kati the ball is yours. Buli muzadde yenna mu ssaba akatandikirewo waakiri omwana. Nze mubasomesezza tubawadde ebirabo okuva mu Sundowner, tubaweerezza obubaka n'obutabo weebuli n'obutabo tuwandiise ebitereke byonna. Akamatugunda gye kali gundi articles ez'amatugunda nziwandiise nnyo. So tutambule n'omugendo. Abaagala okumanya ekisingako awo bajja ku equatorio, abaagala okulima kugattako omutindo n'okukola business tewali buzibu. We are open. Ate tetuteekawo conditions. Tugamba unconditionally tuteekawo obukwakulizo. So mujje ku Prof by Research ku equatorio oba mutukubireko ku 0702 06 6 5 kanjiddemu eri 0702 06 6 52 ne MTN eri 0779 5 mulindirire byonna ebizijja mu maaso awo. Tuguna mugafune
ate next week tulinde imagining the world without hypertension. Wefumitirize tuli mu nsi nga kigambo pressure tekiriwo nga buli muntu amanyi kyekyo okukola okwekuuma kyekyo kyenyini. Sebo webali nnyo webalire ddala. Amina. Bwe tutyo mu Science Commissioner Omukenkufu Julius Nyanzi emboozi bwe tugifundikidde ate era ne wiiki ejja tujja kuba tugyongerako